Okusinziira ku ludda oluwaabi, Joseph Bakiddaawo ow'emyaka 72 ng'ono mutuuze ku kyalo Kabira mu disitulikiti y'e Rakai, omusango gwa Werennemba nagwo yaguzza ku nkomerero y'omwaka gwa 2022. Mb'ono omwana gwekakaatikako wa myaka 4 era nga muwala wa mwana we ng'okumutuusa ku kino yamugwira ali mu lusuku yeenogera ku mapeera yeeriireko. Ekikolwa ky'ettima kino mbu tebaasooka kukimanyirawo. Bakiddaawo bwe yamukomekkereza obutabaako muntu yenna gw'ategeezaako ku kyayiri amutuusizzaako. Wabula mbu oluvannyuma nga wayise olunaku lumu, omwana atandika okulumizibwa mu bitundu bye eby'ekyama, nga kino kye kyamukaka okutegeezaako ab'omuliraano nabo abaakwata Bakiddaawo ne bamutwala ku poliisi y'e Kabira gye yaggyibwa okutwalibwa mu kkooti e Masaka eyamusindika mu kkomera ly'e Masaka gy'abaddeyo akamala emyaka 4 ku alimanda nga Werennemba n'omusango guno. Kati ono olwaleero akomezeddwawo mu kkooti okuwulira ensala y'omusango gwe era ng'asoose kusomerwa omusango ogumuvunaanwa ogw'okwekakaatika ku bbujje. Oluvannyuma n'ategeezebwa nga bwe gumusse mu vvi okusinziira ku kunoonyereza n'obujulizi obwaweebwa kkooti. Prosecution and defense testimonies came up with the following observations. The first and second ingredients were not contested by defense. Wano omulamuzi Victoria Nakintu asoose kumuwa mukisa abeeko kyayogera eri kkooti eno. Ono asinzidde n'okusinziira ne yeegaana emisango gy'agamba nti gimukakaatikibwako bukakaatikibwa nga ye takwatanga ku mwana. Omwana mulamu badokita waka ndabira abaana bange abazzukulu bange basome bafune obwalooya. Bakiddaawo abadde atimbaganye ne sappula ennene ate ng'etobeka langi mu bulago bwe, atuuse n'okusaba essaala nga yeegayirira Yezu mbu amukwatirwe ekisa wamu n'okukwata ku mulamuzi Nakintu amugonza omutima mbu amusonyiwe. Takomye okwo, asabye n'omulamuzi okumwejjereza nti kubanga alina abazzukulu balabirira bayagala basome bafuuke bannamateeka abakuukuutivu. Newankubadde ono yeeziribanza okwegayirira n'okusaba essaala, byonna tebiyigudde mulamuzi Ttama era gumutyemulidde nga bw'aweereddwa ekibonerezo kya myaka 8 mu kkomera. Ekibonerezo kino omulamuzi akisigamizza ku myaka gya Bakiddaawo egigenderedde. Obuvunaanyizibwa bw'abazzukulu bw'alina ebbanga ery'emyaka 4 lyamaze ku alimanda. Mu ngeri y'emu era omulamuzi Victoria Nakintu ono aliko omusajja omulala Byakatonda Kasagga ow'emyaka 27 naye gwasindise mu nkomyo yeebaka emyaka 28 nga naye amuvunaana kusobya ku mwana wa myaka 3 mu mwaka gwa 2024. And 22 days starting today. Ono y'okukwata omwana yamusanga amaka g'abazadde be abaali bagenze mu nnimiro okulima. Ne Kajobya Jayimana ow'emyaka 26 naye asindikiddwa mu kkomera ekkulu e Masaka agenda amaleyo emyaka 12 lwa kusobya ku mwana wa myaka 13 omwaka oguwedde 2025 mu disitulikiti y'e Masaka.
ojja kukola ekibonerezo kya myaka 12 emyezi 2 n'ennaku 6 kuba leero